omubudabuda agenda kusobola okwogera. Mwana ayogera akatono tujja kugenda nako. Mama Fina, ebaza byonna banange mukoze abaana kufanira omwana wange okuva bwati kubanga ekisuubira kuva bwati sina bingi baganja kugula timuliro bannange Mama Fina muteebaze nnyo Bobo wali mutabani wange mwenna bannange teebaza bannange ndeebaza abantu bonna budde ebitundu byonna ekamotya kuba kuli wamu ewakutegeeza aba ekyaffe kuli wamu bonna bannange nebaza baganda bange abakusemusemukaina maanyi ebannange basabira mukama abakulembere nga bwena buddayo ebyala byonna ebisigadde muganda ngajja kubyogera mukama abawomisa yali eddoboozi eribadde erya Maama Asiya kaza amuyamba okwogerako ndi mutowe Agnes Enchena. Maama Asiya mwenna abatawulidde abeebazizza okujja ku mbaga y'omwana we Asiya esembayo. Bannange mwebala okwagala Asiya nte mwebala okwagala omwami n'omukyala Haaji. Mwebale nnyo okutindika olugendo okuva ewala yonna yonna. Mwebalire ddala buli alina kyonna ky'okoze mwebale nnyo mwebalire ddala. Basereebu mwenna Maama Asiya abeebazizza mwenna mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwenna mwenna twebaza omwami waffe Haaji wano mu maka we tuli bwe yawulira okubikibwa kw'omwana waffe Asiya n'asigala ng'ateekateeka ate ne twebaza Hajati. Maama Asiya agambye fukabire neebaze Hajati ow'omu maka gano muganda we ekyo kyamujja bwe tukijja okubanga yatulaze oluganda nga muganda waffe okuva ekiro kyonna we twatuuse. Hajati ono abadde bulungi nnyo gye tuli ffenna abakyala bajjabe yatwebuzebuze n'abeera n'agumya Maama Asiya mu mutima omulungi ennyo. Era Maama Asiya abadde agaanye okulya n'amuwembejja ng'amugamba lya ku mmere muganda wange tukaabire omwana wange. Twegamba Maama Hajati tusiimye nnyo tusiimidde ddala lwakuba ndi mukyala mu 7 state bawasa omukyala omu naye balina abakyala abalala olabire ku Hajati ono ayagadde nnyo muganda waffe mukama amuwa omukisa. Hajati weebale nnyo weebalire ddala byonna. Bannange mwenna muganda wange batasobodde kukoonako mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawa omukisa. Bannange twebaza Spice Diana eyakoze omulimu omunene nga tuli eka mwokya. Bannange yatukoledde ekyamakulu kuba nkubidde n'agamba tajja kusobola kujja kuziika naye abatumidde nnyo mwebale kwagala Asiya kuba yamuwa ssente ezigula okugenda ebweru n'amugulira passport. Sisita wange passport babadde yazifuna nadda ne Maama Fati simanyi kyakwogera. Maama Fati yatukoledde omulimu omunene yazimbira Asiya ennyumba n'agimaliriza kati wuuyo yatuwadde gundi netumaliriza okukola ki okuziika abantu ne bajja baziike ku Asiya.